Abatuuze ku kyalo Wannabuti ekisangibwa mu kibuga ky'Emukono balabye katemba omusajja Tulyatunga Amoni bakutte mu kyalo ya Doreen Kyomugisha nga beesempikire muliraano ategeerekeseko erya Apollo. Okumuzuula kiddiridde Kyomugisha okumutegeeza nga bwagenda mu lumbe, wabula omusajja ono ate kimubuuseeko okulaba mukazi wa kawungeezi nga ayingira mu nnyumba ya muliraano we, bw'atyo kwe kuddukira mu bobuyinza okumuyamba okukwata Apollo. Wabula Apollo olulabye nga nannyini mukazi amutegedde n'adduka, omukazi n'amuleka nga amuggalidde mu nnyumba. Bamukubidde edda naye yakuze, yasindise mubaka n'amugamba genda oggulewo ennyumba bekibe kino. Ayise mu ddinisa n'agwa munda n'aggulawo ng'omuwala mwali. Omusasi waffe watuukiddewo ng'omukyalo ono ali ku buliri bw'Omusiguze ng'abantu bali ebweru bamukuba olube. Bamuleke ekyoyisi ye, omusajja taba w'omu alina kyoyisi. Tumuwulira naffe bwe kudduka tunyumirwa tulaba omuwala omusiru oyo. Omwana muki? Musiru okuva wali emmanyi. Ani omusobya ku bantu bano? Mukazi. Lwaki? Lwaki ava wali n'adda wano? Abadde agenda eyo ewala, tetuganye obwenzi bubeerawo, naye yaligenze eyo ewala obwo butemu. Wabaddewo vaawo mpitewo wakati wa landiroodi n'ew'ebyokwerinda mu kitundu ng'agezaako okutaasa mukwano gw'Omusiguze abadde aleese ekisumuluzo okugulira omukazi gwe bakwatidde mu nnyumba ya muliraano. Bano beeyogeredde ebisongovu kyokka mu kavuvungano ako mukwano gw'Omusiguze abadde aleese ekisumuluzo n'ateeka kukola tondeka nnyuma. Abamu ku batuuze bavumiridde ekikolwa eky'omukazi okwenda ku lusebenju, wadde nga abamu ku bakyala bategeezezza nti Tulyatunga gwe batutteko omukyala alina okwekuba mu ttooki. Bwe mba njagala omusajja saagala waawana. Mmenya omusajja omwo, omusajja okuleeta wano omukazi wa munne nga yamugja wali kibi. Era nange simusanyufu. Kati bonna tebalina nsobi mbuuza lwaki, bonna bali mu bwenzi. Kuliko omwanjula oba omugatte w'empeta. Kino kyebyogola kirabe. Olaba omukazi oba amuwasa nga talina mpeta oyo aba kyaliwo. Ekyo temukimanyi? Era guno mama bamwanjula. Nze mamange mwanjula omugatte n'ampeta. Ye Kyomugisha ey'emyaka 2 ategeezezza nga babadde yakoowedda Tulyatunga nga n'Omusiguze gwe bamukutte naye yabadde amumalira ebizibu. Simwagala. Tomulina omwana? Nedda. Kati oyo omusiro oyinza omuzaalira omwana. Omusiro gumujjudde. Mbi mitwalo 3 tagenda funa na 10 yadde. Akwate ensawo ye agende. Kiba kimulumye naye agenda ayende. Ekya kimulumye naye agenda ayende nakola naye. Aye Tulyatunga alabise ng'ebiyengeyenge bimuli ku maaso, ategeeza nga batakyayagala mukazi ono ng'akyayagala kimu kyokka amusasula essente z'emitwalo 30 ssaako ne kompyuta ey'ekika kya laputopu gy'amulumiriza okuba nti yagibi n'agitwalira Omusiguze. Omukazi sikyamwagala gyala ssente zange emitwalo 3 n'ebbaaga n'essimu ne layini. Poliisi ezzeneragira omukazi ono okufuluma ennyumba era bw'eto n'emutwala ku poliisi okukola statementi nga w'olabira bino bali ku muyigo gwa Musiguze. David Musika Kalyankolo yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.